bagala waso Munyarwanda era teka waga Susani bino byemulaba byonna era sawa zino kali njogedde kigambo kino Susan ekikyamu yambi byama bya Richard bitya yaliyo nga Richard afa atuwuliriza ebigambo bino abakyala bano bw'obadde ogenda omuleka obanga omuta asobola okukuteeka mu kattu katya ate baba n'ebyama asooka ononera buli kimu era sawa zino bujingo n'okukoma wajja abeera nkubuli amazima nno byenjogera amaze ebbanga ki ng'asula mu hoteri myezi 2 ng'asula n'oyo Omunyarwanda ebintu bya hoteri ate Omunyarwanda kino kankikugamba ekigambo kino Omunyarwanda gw'ayina tafaayo mbuuza lwaki talina muntu gw'amanyi e Uganda yazze buuza Omunyarwanda Muganda yamuleeta Muganda wa Bujingo yaleeta Omunyarwanda tabadde muno nti oba abaddemu akaseera taalimu talina gw'amanyi that's why ali mu hotel balese muleeta ne Oluganda talumanyi Bujingo amanyi Olunyarwanda era Bujingo oyo omukazi gwagamba nti katono ye kubanga ye nyini Makula amumanyi muyaaye amanyi malaaya amanyi mufere agambye mbu Makula abadde alimu olweraguza omunga agaye Tanzania n'aleeta eddogo biki mbu Bujingo yamubuuse bituufu ase kumubuuka ekituufu Makula mulogo twakyogerako era nkati nkyogera toyinza kuba mama wa Makula asabira wa Pakistani asabira wani kakande muki musumba omufere anti bagenda kunyiga musumba zijogera mazima musumba kakande mama wa Makula abeera wa kakande naye ekyo tekiyinza okuleeta Susan kuba naye kuba kyekimu obadde ki Susan Makula yalinga mu kasino gyewamulabira teyali mukyala wange kale sijja nga mukyala teyali girlfriend wange yali girlfriend wo okay byeyakola tobimanyi saaliyo gonyumiza okay kambyogere yali malaaya bano abeetunda mu kasino mu kasino waliwo omuntu ategeera waliwo omuntu nga mu kasino waliwo omuntu nga alikola mu kasino nga mukyala mufumbo Susan ng'ave wa Mama Teddy era abaamulaba bagamba nga yasuulako mu hoteri okumala akabanga bye bintu bye ate omuntu yena nga mwenzi obanga hoteri ezo zibeeramu abantu nga omuntu nga oli mwenzi mukozi w'ebikolobero oli mukozi wa bikolobero yes bazeetanira so ako kazannyo ke ako kusooka nga okufuna hoteri kazannyo ke Susan alina waakwata n'akinyigiraawo n'anyiga Bujingo bw'ati bulumu aba ayagala abeeko kyayabya n'atya ate ebyama bya Richard abimanyi senga Richard sigenda kuswasa agandi kati enkovu zatakumusiiwa kuva ku muntu enkovu gwe zisiiwa ngali ku mwana w'Omunyarwanda yeekulukuunya kale kyogamba ofuna Omunyarwanda enkovu teziddamu kusiiwa ate enkovu sigala zina ate enkovu zikusiiwa olina n'obudde Mama Teddy aliwa asanyuse ali kusaala ga Mukama yayogera ddala nga Mukama gwakola ki gwabimala nalabye omusiru agamba muna Teddy mulogo nnyo buki yes mulogo kubanga mutugoberera tubabuzaako akawungezi koonako olwaleero n'amakya gayo nagyosizira okubanga otulaba program eno gyekusanze kusaba ekigambo kimu subscribing liking weewaawo teeko ne ka comment ebintu osobola okubanga ate bikutambulira bulungi nnyo nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo wankomyewo ate tunyumyemu mu nsonga zaffe ez'enjawulo gwe ndi naye wano ye mukwano gwammwe mukwano gwa Pastor Bujingo adi edda ssebo omukwano gwani ndeka kale sooka obuuze ku bantu baffe ate sigamba nti mujja wa Pastor Bujingo obuuza ku bantu basebo ne banyabo nyongera babuuzaako mwebale kubanga mutulaba nyongera okubeebaza mwena ababiranga mutulaba ne mu likinga ne mu subscribinga mwebale nnyo Katonda nsaba abawo omukisa mwebale nnyo byonna bye mukola nyongera okwebaza abali mu diaspora mwena mwebale nnyo okwerekereza ne mugamba katulaba abantu bano tuyanzage Mukama nsaba abawo omukisa okay tutandikirawo wennyini weekend yonna newedde butukidde amabulire ga Pastor Bujingo nti yanobye
nti yafunye omukazi omulala waliwo enyarwanda gye batulaze nti yafunye enyarwanda naye ate Sunday batulazeeko ku kituuti n'omukyala mukwano gwo Suzani nga balaga nti bali kimu so bigambo byabadde ndowooza byabadde oba bigambo by'abantu ababadde batabaagaliza simanyi obadde obifollowing ebintu ebyo byonna mbimanyi muganda wange Kimbowa omuganda agamba nti awali omukka tewabula muliro okitegedde awali omukka tewabula muliro kubanga njaga kugamba ensonga eno nti teri muntu kankubuuza ekibuuzo olwaki tebaagambye nti gundi okay lwaki baga nti Bobi Wine kale kubanga lwaleero essaawa zino Bobi Wine basobola omuteekako ekintu kyonna lwaki baga nti Bobi Wine alina omukazi omulala ne bagamba pasita Bugingo ate nga musumba so ensonga erimu eri bweti ekituufu yalina omukyala nabyogera dda so mukama wange n'abantu abankubidde amasimu ne bagamba sebo tata wabyogera dda ekintu ekyo saakyogerako naawe okikakasa nti pasita kituufu alina omukazi amwina oyo omukazi gwe batwalayo mu bifaananyi omuzungu munyankole munyarwanda kagame ebigambo bino kyonka akyogere mwena abanyanda abatali banyarwanda abantu bayogeranga ebigambo byalinga bwe biti nti bwayagala omunyarwanda nti ye va kubana abanyarwanda bakulidde muki mu Uganda kubanga omuntu omunyanda akulidde mu Buganda atwala characters z'abaki z'Abaganda naye omunyarwanda oli yennyini osobola okumuwasa nakuletera mu Buganda we nakulaga nti brother we nenga bwe bakola ki nga beeyagala ekyo kiri ku record kati pasita Bugingo kiriza ogaane kubanga munyarwanda kiriza ebyaddala munyarwanda omutuufu kuba n'olunyanda alukola ki alumanyi pasita Bugingo yafunye omunyarwanda gwayagala ate abantu obweoto kati kagame ekigambo kino muganda nga Kimbowa abo abanyanda obalaba abo ekisooka kankubuza ekibuuzo abazadde ba Bugingo bali luddawa tetubalabangako twalabako balumamaye ku kituuti yamuleetako okuva Rwanda n'atuleetako lumu muganda we nti ono muganda nga naye agamba omuganda we tajjangako mu Uganda nga tamanyi na Luganda todamu mulanga ate yasitula abagudde go kuki ngali bodyguard we ku kituuti kati bonna be Rwanda kati essaawa zino kati bwekyolowooza nti Bugingo yawasa makula basanyuka goza tebamanyi nti yalina Teddy mukyala we oza tebabimanyi abanyarwanda bakimanyi wabula waliwo omuntu kyokola ekintu muganda nga Kimbowa leero bw'ofuna ssente siga nti oli mwavu nengamba n'ogaggawala nnyo n'ensobi gy'okola nti ogigamba nti ogikoze eki ogikoze kubanga oyikola ki oyina ssente kubanga n'okunyamba okola ki omuntu yenna ng'alina ssente omuntu yenna Katonda nga amuyambe n'afuna ku ssente ate omuntu afunye ku ssente muzibu okuwabula naddala nga gwe abadde akukola ki akuyamba kati Bugingo byonna badde babiraba bazadde be bennyini goza kyoga bagamba bamufunidde omunyarwanda tebamufunidde olwedde abadde amuyina teyakamufuna ate talina omu leka naye pasita tomukonjera nnyo nange nayogerako ebigambo bino nabyogera dde abantu banjulira ojuka vidiyo zetwakolanga ozijjukira zetwakola neŋŋamba nti omusajja oyo alina omukyala gwakola ki obijjuka nga mbyogera mukama wange gwayagala olwaleero kino kankikugamba olwaleero bwe nakyogera tebamulabye ate alina oyo yekka alina n'omulala omukyalo gwayina oyo golaba oyo gwayina omunyarwanda omulungi alabika obulungi ali mu hotel nange nawuddembu asula ku ezimu ku hoteli z'okulubakaodi awo ate kati kanjogere ebyamu olwaleero njogera ebyama muganda we yamuleetera muganda wa Bugingo gwe yata ku katuuti erivuka eryali eddene nga lirina obuviri obwekyangwe kanjogera amazima omuvubuka muganda wa Bugingo yamuleetera naye nga ate atumiddwa abaani abanyarwanda twezimbe abazadde be bagala wasa omunyarwanda era tekawaaga Susani bino byonna byemulaba byonna era essaawa zino kanjogedde ekigambo kino
Susan ekikyamuyambi byama bya Richard bitya yaliyo nga Richard afa atuwuliriza ebigambo bino abakyala bano bw'obadde ogenda omuleka oba ng'omuta asobola okukuteeka mu kattu katya ate baba n'ebyama asooka ononera buli kimu era sawa zino bujingo n'okukoma wajja abeera nkubuli amazima nno byenjogera amaze ebbanga ki ng'asula mu hoteri myezi 2 ng'asula n'oyo omunyarwanda ebintu bya hoteri ate omunyarwanda kekino kankikugamba ekigambo kino omunyanda gw'ayina tafaayo mbuuza lwaki talina muntu gw'amanyi e Uganda yazze buuza omunyarwanda muganda yamuleeta muganda wa bujingo yaleeta omunyarwanda tabadde muno nti oba abaddemu akaseera taalimu talina gw'amanyi that's why ali mu hotel balese muleeta ne Oluganda talumanyi bujingo amanyi olunyarwanda era bujingo oyo omukazi gwagamba nti katono ye kubanga ye nyini makula amumanyi muyaaye amanyi malaaya amanyi mufere bino bwe bagambye mbu makula abadde alimu olweraguza omunga ag'e Tanzania n'aleeta eddogo biki mbu bujingo yamubuuse bituufu asi kumubuuka ekituufu makula mulogo twakyogerako era nkati nkyogera toyinza kuba mama wa makula asabira wa pasitaani asabira wani kakande muki musumba omufere anti bagenda kunyiiga musumba zijogera mazima musumba kakande mama wa makula abeera wa kakande naye ekyo tekiyinza bakuleetera Susan kubonayo kuba kyekimu obadde ki Susan makula yalinga mu kasino gyewamulabira teyali mukyala wange kale sijjanga mukyala teyali girlfriend wange yali girlfriend wo okay byeyakola tobimanyi saaliyo gonyomiza okay kambyogere yali malaaya bano abeetunda mu kasino mu kasino waliwo omuntu ategeera waliwo omuntu nga mu kasino walabyeyo omuntu nga alikola mu kasino nga mukyala mufumbo oyinza omulabako mu kasino tebabaayo abafumbo bwe babaayo bajje bankwate kasino esobola okubeeramu abantu abafumbo ye mu kasino kambuza ekibuuzo kimba ng'olina mukyalawo n'akugamba mbadde mu kasino oyinza wulira otya nti nakujja mu kasino kiki ekyatanudde pasita okufunayo omunyarwanda olowooza kakati ekyatanudde pasita ekisooka singa owulizanga obujulizi zabadde ayogera ng'ayogera ku bakazi sibe babagiramu ebituli simanyi bakola batya simanyi mukazi webine dene simanyi ova ku mukazi nga yajja bwati nga nono wokukyalo yamukola bwati namukola bwati buli omu namukola ati byazayogera sanga byogera ku kamera naye azabyogera ozali agamba ani apasa omuze gw'okwebulirako enjiri aludde nagwo atera okwogera ebintu ng'abyogera yeibulirako ne famire ng'asaabulira enjiri eyo ng'agibulira ku mukazi we gwayina because yamanya mukazi gwayina yaninga mu kasino nateega nti mukazi gwayina malaaya ekisooka nenyini Susan newako obujulizi teyewako ku bujulizi okay ne bujingo najja nga agamba bamuwumula ebituli bawumulaani makula naye nga takyogera direct akyogera indirect oba kitega kyengesako okugamba endabika ya Susan ng'omuntu eyinza okuba nga pasita nayo yamutandika okufunayo omunyarwanda kati ensonga erimu eri bweti kino kankikugamba olwaleero Bujingo teyagala makula ye omuntu yamusuuzawo n'amaka ge aba atya nga tyamwagala makula ebintu kati Bujingo alina byataalabako makula bye yamulaga okimanyi nti olwadde okimbowa osofuna omukazi nakulaga ebintu byotalabangako kati ngenda kugamba ekigambo kino nze namukwano gwange yali aŋŋambyeko ekigambo naŋŋamba nafunako ku mukyala mulokole omusajja mulokole yaŋŋamba talabangako ku kyebayita ebigaaga bwe njogera ebigaaga obitegedde ebigaaga obitegedde yaŋŋamba saagako ku biki kwebyo ebigaaga afuna omuwala alaba ebiki tokiddingana nnyo ŋŋamba ebigaaga bino ebigaaga ebibeera mu nnimiro yawunga n'awunga n'amulaga ebintu byatakolanga ki byatalabangako kikiri ku Susan
Susan yalaga bujingo byatalabangako. Jukira ono yali expert asi mukwano. Munange kangamba ekigambo kino. Osobola okukwata ebigaaga byo nebirala byonna. Nenyashi nebiri. Ne waterfalls Gaga waterfalls. Byonna bukino bigira. Omuntu nga takwagala ajja kujja abita byalambule bulambuzi. Okimanyi waliwo abantu nga ba tourists. Nga basawo be mulago. Nga balambuzi. Najja nalaba ebigaaga nabiraba nalaba nagera nalambula amazzi g'omukiira najja nalambula naye nga akulaba eddala amazima temugenda kusobola kubeera mwenna nawe biraba nakwateko nakola ki nabinyika mu nsi wana kati ye Susan ate abantu abasinga obikola ebyo bebo bamalaaya bagenda kunyinga ne bansonyi baba banyiza banyige Katonda alina omuntu gwe yatonda nga mwina kwagalana whether ayina ebigaaga biri oba yagenda koko mu bigaaga n'abiraba eri mu nnimiro oba n'alaba ag'omukiira oba n'akola atya kubanga kino that's why nti olwaleero gwokimanyi nti olwaleero ngenda mulimu abantu olwaleero abambala obutiiti Titi Nation abaana kati babuyimbyemu n'oluyimba nenjaga ng'ambaayo abantu abambadde obutiiti nga bali mu bufumbo simanyi ate be sibikula kati n'amanya nti tuwuliriza nze tubalaba nze omukyalo wange gwe ndi musajja mufumbo abulina tabuyina ne musanga nga bwamba nenso omubuuza kyekyawambaza obutiiti tobwagala kiki ekimumwambaza wamwagala tabulina era tobwagala kumanya kati namwaga tabuyina kati nembulaba ntegeera waliwo yamugambye abukole ki abuteekemu tulina abakyala basenga abeeta abasenga abo bonna abagamba basenga nga bagera simanyi okulaba oti funa akadagala bwe kati kakola bwe kati mbuuzeeko senga abali awo nga bafumbo ate abo bo obufumbo bwabalema tebaliiyo oba kategedeke kukamba kati ye senga makula kati bujingo yetabimanyi nabimulaga kati bujingo aba atudde amaze obiraba because omala obiraba n'obitegeera noga naye ate nfaaki kati kwe kubitegeera nagamba yee tewali waakawa era singa otandika okulya enjiri y'omusajja oyo yayogeranga bakumuddemu ebituli wakoze bati yali agamba ani ebigambo bya Suzanne ebiyanyumizanga pastor bwe yamulimbalimbanga manya nenzaayo emmotoka manya nenzaayo kaadi manya nenzaayo biki manya empologoma tezandya manya nali mu kasino naye abavubuka abamu tebandya ko pastor nti abaali bannyoko biki ebiboozibozi ebiyinza okubanga pastor byamuleetedde okugamba naye ono naye si muntu kanfuna omuntu eno ng'ategeera aba abiraba kuba tugeze tugaane Susan Makuba twakyogerako okuva dda yalinga mu kasino byaddala si byakulimba ekyokubiri najja ku impact naka bye yakola bino kyogambo jingo tabimanyi nenge jya mubbamu ku mama Ted okitegeera gwe wabanga gwe omuntu ngenda kugamba ebigambo bino bw'oyagala omukazi esaazi n'omukwana kati enkya ne weebaka naye osobola omukiririzaamu omukazi gw'obadde naye n'akubonyaabonya okimanyi nti omuwanya ekitiibwa mbuuza lwaki kubanga lwasobodde okubonya tereza noba tagenda kumala gava eri amukole ki amutwale kati bujingo tolowooza nti musiru kati bamuleetedde omunyarwanda ng'ate ani amuleetedde muganda wa bujingo yaleetedde ebiboozi bino bye tubaddeko nti biyinza okubanga mu mukwano waliwo ebintu byotalina kunyumiza mwagalawo newankubadde nga wabiyitamu okimanyi nti waliwo abakyala oba n'abasajja n'anywa abakazi bayagadde kiba kikola sensi tekikola sensi ate omuntu atandika okwenyinyala oba kategedde wuliriza kino kankyogereko abantu mwena abampuliriza okimanyi nti osanga omukazi ateka okunyumiza nalina omusajja ng'ali bw'ati nankola bw'ati nze omusajja golaba yankwatanga nanvuunika nakola bw'ati ne bw'ati ate aba akyali awo kimbugwe najja mba ni ku kimbugwe kyeyune najja kyeyune aba akyali gwe ki kyoyinza okuwulira kwa yabinyumyanga simanyi yatuuka yenyini yabinyumyanga lukalala lwaba x nga obateeka ku fuso okimana endala oli musajja munnanga omukazi nateka okunyuma ebintu ebyo gwe ki kyoyinza okuwulira kambuze ekibuuzo Teddy alina bye yali anyumiza Teddy tanyumya ebyo Teddy mukyala mukulu talina budde bw'abaana bato oba kitegeera so kati gwe waaba gwe kikyoyinza okuwulira ono yajja kunyumirwa
yatuuka ekiseera n'atuuka ekiseera nawulira nga abikoyi wabula Teddy n'aloga sorry gundi Susan yes n'aloga nakola eddogo lyonna Susan kitegeeza obufumbo buno abutambuliza ku remote ya ddogo tebabeera nk'omukwano guliyo teguliyo kateri mulogo nga Susan teri mulogo oyo omutolo mulogo nnyo Susan mutolo Susan muganda aliwo Buganda ennyini lya Baganda genda nako okunoonyeza webali bujongo bayali ewaabwe ettolo ozaba tewajja kubikugamba Susan si muganda tabanga ku muganda Susan mutoolo Susan yakyasinze eddogo tedde muntu alina ddogo nga ye Susan yakyasinze okuba n'obudagala buuza teyabugamba webali yamutwalanga n'omutwala bwateeka negundi eri underground obugera ne bujja ne bwabika ne buleeta amazzi omusawo wekinnansi Dirisa yamufuna salobuto babiki ate kino kankikugamba olwaliro bujja nga ali mulaavu nani n'omunyarwanda bituufu oza byakusaaga nkugambye awali omuka tebakola ki abaasoso byogerako bagambye nti abantu bano ne mu kyaki tebakyatuula wamu tebakyajjira wamu kati jo bavudde ne batoga nti bali kimu kyabadde kiri bwe kiti badde balina okikola era Susan yavumyemuko ne ku bantu wulira Susan yatabukidde bujingo namugamba mukulu yitawo bwogana ngenda kwogera ebya Richard omanye ebyama byayina ombuulira omusajja nagamumanyi kanve mu hoteri kangende kuze bakoze ku stage za bituufu kwabadde kufeekinga buuza abafumbo bameka abafeekinze nze bafumbo bameka genda obuzema masiyala akubuulire okufeekinga obulamu nkutire n'okutya abafumbo bangi bafeekinze nolaba omufumbo nga baze ku mikono ne bajja ne beekwata bwe bati tulinako n'omukulembeze owegundi eri nga bakugamba bayawukana naye wajja ku mikolo babeera bati omukulembeze wegundi tulina omukulembeze omukulembeze w'eggwanga owegundi eri tebakagana nani ne gundi pastor omugenzi Steven Senfuma yakiyogerako nti balinako akaseera kebayimu ne mukyala we nga teboogera okumala emyezi naye nga basobola okujja mu motoka yemu ku kyaki ne babeerawo naye nga webadde ekalusirika ate kya Senfuma akimanyako bw'omanya ku mukyalo oyo gwayina gwe yaleka sorry omukyalo omulala mukazi alabika bulungi nnyo nafuna favor yali muyimbi kali mwashibu timu byakolaga obimanyi enebyo tuligendayo olulala ku kino kati pasta wange yazzeeyo waka akyali mu hoteri kati yazze kutereeza nsonga anti lyamugambye ngenda kunyiga epesa ate alina epesa lyanyiga oli mugezi mbuuzaani Susan musumba mutambuliza ku remote abadde nkugambye gundi eni namayumba katakyasulayo gwomanyi omunyalada gwayina bamutulaze wano mama nnyabo alinga malayika mbuuzaani yamuleese e Uganda tamanyi Uganda tagimanyi anti oyinza n'omugamba oliyo tenagamba omezute kitegeeza ki oli otya tabimanyi tamanyi oyinza omugamba kyebaleko ovuga ki akoze ogamba ki ntitugendeko awo tu nakuddamu atya kutire n'okutya kajjukira omuntu waffe olunyanda bali bati amusumba olunyanda lutegera bulungi nnyo nnyo alumanyi anti basere balina Rwanda naye laba ennyarwanda eno omwana omulabi ate musajja waffe ku maddu gayina kyemayagala okubuuza ekintu kino teri musumba alina maddu nga musajja basa Ojingo leka naawe anyway yali amusinga yagenda yazaawa
oweri waggulu eri mukama awo sijja mumwogerako yakatumuleke yawo muli mirembe. Kakati pastor ono Pastor Bugingo n'Ennyarwanda eno olwo yadangamba nti pastor alina bubeezi maddu mangi. Susan yaleta mumala nasooka kkakanirawo ng'omusumba. Nedda Susan omusumba alina kweyisa bwino nkola ffujjo. Nedda Bugingo yatuuka kiseera n'atya omukazi. Kutya ani? Yatya Susan. Yali tamanyi kyali. Amala amukola ki? Akitegeera. Namanyi nti agenda kunziba, agenda kukola bw'ati ne bw'ati. Era olwaleero kagamba ebigambo bino, ennyumba ye Namayumba. Era kati Bugingo talina nnyumba. Namayumba ya Susan kati? Ate yaani? Ey'ekitende yaani? Ya Mama Teddy. Namayumba yaani? Ya Susan. Kati Bugingo agenda wa? Kati musumba sente ayina. Ayinza okuddamu n'azimba ennyumba endala eza Pentagon ate zaalagawo. Era kyobula nga nakamba abantu teri Pentagon. Temugenda kula ku Pentagon. Tetwakyogera taata. Musumba esageza ezente za Pentagon ali mu kwekolamu fu. Temugenda kula ku Pentagon mwabalina Pentagon. Bala tojitiko gireeta kuba yakutika butese kunyonyi. Mugirinde. Andi katono ate ono gwali kati gwayagala. Nono yagenda kula ku sente. Bano bali nnyo basente bano. Kisoka n'abasente bamuwagira. Kyemanyi kuba no si bakozi. Anti wuliriza oyo ali bw'ati bamulabirira gomanyi aliko ne bakanywa bana. Ono. Si byakusaagasebo. Yavudde Rwanda direct. Ani yamuleese? Muganda wa Bugingo omuto. Okika oyamwanjula mu kyacha emirundi ebiri. Gwekye kyamuleeta. Yali commission. Ngazi ngali commission aleese mwana. Ekintu kya Susan kino kubanga emyaka gye bamaze olubuto lwabula kiyinza okuba nakyatanudde omusomba ogamba nti naye anti naye akiraba terusobola kubaayo amagi gayokebwa. Ye nga pasa kiyinza omutama n'agamba kanfuna omukazi anaazaala. Ojagala ntobaga muna yali lubuto era musumba beeyogera ogenda kuswala aliwa lubuto lirudawa. Ne bagamba kasaseeko enviiri obijjukira kasaseeko enviiri. Bakugamba ogenda kuswala nga. Ne bagamba ogenda kuswala kunze na mwani yaswadde. Nayogera bagamba teruki terubuto kubanga tasobola kuzaala. Nze Susan walifuna olubuto tondetako ku media kuno. Ayinza ofuna ku media ntogindetangako. Enaku zembuto zangu tewali bazisamu sente. Mpozi nga kulanama. Kulanama akola atya? Kamuleke ebyo tubireke. Akula baana bazali. Tubireke ebyo ebyakulanama. Ebyakulanama ntandiko bikugamba ebyakulanama. Tubireke. Enaku zino yazaddeyo ow'omwezi. Yamuzadde ki? Di. Alina abasatu nga abakoze atya. Oyagantako okwera ebyakulanama. Agula bamaze kuzaalibwa. N'omwana abikola gwe mukuleetere. Azuula wali kabebi akazaaliddo. Obadde kisitaata. Susan eno obutafuna lubuto omusajja alina bw'awasa omukazi waliwo yange nti omusajja alina bw'awasa omukazi ekisookera ddala mu byasuubira amusuubiramu omwana. Bwe kiri. Susan omwana aganye emyaka gye bamaze ne musumba. Tasobola kuba naye. Anti kati ono omwana gwe baleese teeka mu myezi 3 ogenda okanga ali lubuto. Mwana muto. Bamugye Rwanda fresh tazaalangako. Nawulidde bamugye Rwanda mission. Katundu kike bamugye mu Rwanda? Bangaye bamugye gundi. Bamugye gye bayita Enyamirambo. Bamugye Nyamirambo. So information jinantu. Oza nimba bamugye Nyamirambo. Ne bamuleeta. Musani amuleeta muganda wa Bugingo. Omuvubuka ono gwe mala abono nga avuga Kinyarwanda. Omunensi oyo gwe mala ku kitala ina ekyangwe ku gundi. Bamuleesa ate Musani bazadde baani ba Bugingo. So kati Susan aliwa. Era ono omulaba tazaalangako. Ekyembeera sikiinako obukakafu. Letazaalangako. So kakati mu kino kyonna firimu eno eggwerawa Susan ali ku ki? Susan tataliiwo. Ekikyayambye Susan alina ebyama. Era singa talina byama bade bagenda mugobanga Teddy. Lwakwa Susan mugezi. Wuliriza ebigambo bino. Susan muki? Mugezi. Tomaraga mugoba. Tandika kubulaba Teddy.
lichimwa alinga nambwayo alina bwino ne receipt netabanga nambwayo muganda wa Teddy sorry muganda wa Susan tanga nambwayo baina yo beita oyo gola ba Susan mugezi ali bwati kati yamukotera mugayitawo ku studio abantu batujeyitawo ne bazi oyina walabe mbujingo ngali bwati nga mwanda akaza yayogera ya commandinga era bamaze okomandinga ye nadda era ennyumba ina mayumba Susan yagimaze dda oba teri mu biwa anti wuliriza ne oba teri mu manya ge genda kwa manya ge mbooza atya obuzito bwatu ebujirizi bwayina ku bujingo olumayina bumanya kubanga bwabanga Susan tazadde era sawa zino bujingo yeko yevuma okubanga yafunani Susan anti katali ku mwana kalato Susan ye yategedde koze choka Susan tachimanyi ntono nga bwe yaleka Teddy kyoza nga bwe yaleka Teddy naye akimanyi naye wagenda omukola ki wagenda omuleka yes koza bakazi basiru omukazi asobola okulaba mengeji oleka mu mukyala mu akutegeera nagabo obala yaleka ono nange nzaani nze ndi wanjawulo nange ayinza okundeka nga bwe yaleka nange ajja kundeka ate Susan jukira nga bwe nagamba Susan malaya mugezi ndoza ne kubasajja teri malaya musiru ne kubasajja kyekimu omukazi nze manya akazi bagana kunyiga kya malaya kitufu ye Susan malaya kuba yali mu kasino teberamu muntu atali malaya naye obulamu bala ne bukyuka omuntu abivaamu n'ateereza obulamu atandika obulamu kati gamba ebigambo bino kino yesu abantu bakyuka okimanyi tosooka ojja omwana ku luguudo nomuga toddamu kugenda kusabiriza abantu nakubba abantu n'omukwata nomuteeka mu nnyumba n'ava mu nnyumba n'agenda kokimanyi bamalaya bangi ng'omukwata n'omuleeta nawo malaya omugesa akoogeraku wano nafuna abazungu ne beyabba tumumanyi malaya tasobola kufumba nagamba ebyo mbivuddemu mbikoze mbikooye ku 10 bali 5 anti abaana naye eringa omwoyo gumugamba ddayo alaba nga mufumbo bwalimu abonaabona nga kiki yali akola yali mu having a fun anyumirwa ku 10 bali aba kina abatano njogedde bangi bali 3 malaya nga wamujja ku street najja afumbe n'aguma ku 10 bali 3 ako kaze omubbi gwe webuuze omubbi asobola okubba nabba ssente nyingi nyonyonyonyo naye omuti eyandibaddaga nti kampumule kandika okuddamu okubba olwana wala nga azeemu akola ki olwadde okubba ne bamukola ki ne bamukwata naye nga tewandigaa nti ate abba ennyingi kansooka ensiriki kambiveeko kambyesonyiwe mu kasente kano kenzibye kangene neeyiye kole bizinensi muŋŋambeyo abivaamu nti mbitadde wali kyekiri ng'enguzi olwaleero teri muli wanguza sewagireka omuli w'enguzi olwo yaba mubbi alina omusaayi ogwo fe okitegeera sijja kyogerako tukyeke kyenguzi naye bemanyi mu mikwano kakati mu kino kyonna ekkanisa n'endiga zaamu ziri ku ki kati ate ze endiga nzisaasira ne Bayibuli egamba nti ayina amagezi awuli omwoyo kyagamba ki ekkanisa ye ayina amagezi awulirize omwoyo kyagamba ekkanisa okategedde akantu ako ayina amaki amagezi Bayibuli negamba tuli balabira ku ki ku bikolwa byabwe kati bwoba Bayibuli negamba nti ku biseera ebyoluvannyuma bannabbi bawuli balikola ki balirabika so kati mu kino ekkanisa eraba bulabi pasita waabwe byali mu kukola nabo sigala nga bafolowinga kyeki kinakugamba nti abali mu kyaki ku bintu bujingo byakola ezo sindiga kiki basasulwa ojoga kyenayoga nenga nti babawa emitwalo bagamba oba ebiri nesente nga ziba nyengi gwe omusajja ku ngeri gyabwemula abo mulya mu kyaki saba oli musajja mulokole kyaki kijyosobola yebeoyo musumbawo sikyasaba kaligoza wakiro kyabeerayo sikyabeerayo kyaki yaginemesa agendanga n'abaana bange omwana akubuuza dadi ate musumba agambye peti yeeyowa
kebera muno bali mu peti simanyi kebera akulinaanyo bayambadde peti mukama katonda katuwa kino kyabeera si kyekyo kakati gwe n'osigala ng'oli wali naawemula nayogera ebbina musumba genotuula gogamba haleluya namala nagamba ati kubeera katonda engero z'amaanyi oba amagezi gazze so mu kino kyonna kyetulaba kyetuli mu kuwitnessinga essaawa zino ekyaki n'abantu abasabiramu bo batunda butunuzi omusumba abenga akola effujjo era ayina ono oli ayina oli bakkiriza bakireka kugambye ezo sindiga basasulwa kati nakugamba basasula emitwalo emeka omuntu ena ng'asasulwa tafaayo goba okoze obusobozi litsoke sebo tulina kyakijogendamu omuntu nakola ebyekisino ogamba sigenda kudda mu kyaki eno omusumba ye akyali musumba oba omulaba akyali kunonoza obusumba oba kati nakugamba bloga nega bloga nenkugamba kojja negamba senga byonna bikola politician sabyogeranga kuba nonoza obusumba toyinza kubanga abakazi obavuluga oti obacyanga oti obevulunga mbwevulunzi bwoti okitegeera nze kyona kyona nakyogera era abantu bonna abanda bakimanyi nga bakitegeera so kakati ensonga yonna bagikola bagitegeera yes ensonga bagimanyi so kati si musumba Bujingo tabangako musumba yali musumba kuli ng'akyali ku Bativale Theatre ojjukira ku Bativale kale mbazi yagwa yasigaza kiyini alina kiyini webale okyogere na bulungi mbazi yagwa mazzi ate kati wuliriza yagwa mazzi n'ekiri kigenda gwa mazzi yafunye omunyarwanda waliwo omuntu nakugamba ekigambo kikino negamba awaali omusajja mugagga ate agenda teka apartments abagenda zimbawo kyakyawo eriwa naawe Pentagon eriwa kadi yajagiyita Ofagoni musumba sente zange zezendese zigate kozimbe Ofagoni nga kyaki eriwa so Pentagon eyinza n'abazimbiramu oba Hexagoni tewali Pentagon awo mulaba awe makerere tugenda tekawo apartments ate agenda funa sente oli abadde kintu kyeyanakitereeza waliwo omuntu yaŋŋambye actually ne Pastor Jessica Kayanja akyogerako n'agamba nti Mama Teddy bwe yabeererawo basobola okutandika ekkanisa batandika Bativale ne babeera successful ne batandika radio station ne babeera successful ne batandika TV station ne yeyimirirawo ne bagula ettaka eri e Makerere ne lituulawo achievements nyingi nnyo ze baafuna ne Mama Teddy naye mukwano gwo bwe yajja tewali achievement gyakaaringa oba gyalaga ekyo kiyinza okuba ensonga nga pasta yatuddemu n'agamba naye omukazi ono nga talina kyangasseeko si ensonga pasta alina omukyalo omupya anti eŋŋamba nti eyinza okuba ensonga yamugambye kwesindaga kanfuna omulala ye mwenzi already pasta kati notuusa Teddy n'otulwa naye n'omubuuza asobola okugamba obwenzi bwe yakola nga ze gambye yalinga anyinga masajja wali kugundi ku Zana Gardens Bujingo era akola ki nga bamunyiga masajja byeyakolanga ne byeyakolanga byonna nabirabanga ate kati wagenda kunyiga kuba njogera ne mujja biraba byonna mugenda tuka mu birabe mukkirize bye mbagamba ze n'abankubidde amasimu nanga musumba ngati kintu kyewayogera nga kituufu koze kitya tuwatugamba nti munange Bujingo ali bwati ne bwati mbagamba ate munalaba bikyajja wakujeko Susan mugezi esasa nsinga ekintu kyabotose Susan alina waakwata n'akinyigiraawo n'anyiga Bujingo bwati olumu aba ayagala abyeko kyayabya n'atya Anthony ebyama bya Richard abimanyi Richard sigenda kuswasa andi kati enkovu zatakikomusiiwa kuva ku muntu enkovu gwe zisiiwa ngali ku mwana w'omunyarwanda yeekulukuunya kale kyogamba ofuna omunyarwanda enkovu teziddamu kusiiwa enkovu zisigala ate enkovu zikusiiwa olina n'obudde ate omunyarwanda aba zizitakula muzaala asula mu hoteri ki
Ote tujireke inzo. Yasoka na mali katikati sasa zinali. Ote tujireke kubanga tetulina bukakafu bwayo. Ote inzo tusowinga. Kati na hotel zili 3 yasoka abasenga bajogera nga kye kituufu nadda ku ndala ayo najebuka kadi ku yakusatu. Lwaki ebintu bino byokusula mu hoteli abyetanira nnyo kubanga ne bwe yali aleeta Susan ng'ave wa Mama Teddy era abaamulaba bagamba nga yasulako mu hoteli okumala akabanga bye bintu bye ate omuntu yena nga mwenzi obanga hoteli ezo zibeeramu abantu nga omuntu nga oli mwenzi okozi w'ebikolobero oli mukozi wa bikolo yes bazetanira so ako kazannyo ke ako kusooka nga kufuna hoteli kazannyo ke tugenda kuteeka waabiri ogenda kumaliza bwati nga naye amugulidde ennyumba lwakwa kati ajjidde mu kaseera omunyano ajjidde mu kaseera ng'embeera ekoze eki esajjuse takyafuna bulungi ssente mugundi muki mundiga mu gavumenti mundiga lwakwa kati ate neeri naye bamuzuula alina eri jajje ssente sijja kwogerayo jakubira ekikopo jakuba ekikopo naye bamutegeera ate kati ate kigenda mu kuba nnyo nkugambye teekawo abiri tayinza teekawo Pentagoni akugambye abalogondi era kyemalira okubuuza nti kati wetulaga omwaka guguno gutwese ebintu by'okumukuba amasasi byaliwo nga 2 ogwokubiri Pentagoni eyo n'agaawo tugiwemu akaseera kaali kaseera kenkana katya yayogera akaseera yasooka nayogera akaseera keyayogera ne kaggwako nayogera akalala n'agamba nti kakati olunaku lwe yali agamba Pentagoni nga gundi Richard we yafiira Richard yali wa 2 nga 2 nekunaku Richard we yafiira era waliwo Pentagoni tugenda kuddamu tugikole Musumba akyalina ssente oba zamuggwako talina no ayinawoko zeyatereka kuba yabba nnyo mu ndiga ekyokubiri alina n'awalala wakolaki zinabuuka batujjukira ng'agamba nkyetaagayo ku ssente olwo nga zikendedde obanga ateekateeka okuleeta Ennyarwanda Ennyarwanda yeetaaga obulamu bulungi kati bagimuleetedde bulungi nnyo muganda we ono obuviiri mumutegedde oyo so omukazi Omunyarwanda ono enewe tubadde ku kiri eri ekya achievement nti ono omukazi talina kyagaseeko as far as enkulaakulana ez'omusaani ne Pentagon eremeddwa okuzimbibwa yes actually ye pasa kyalinga kyali afunyemu namukuba amasasi ate pasa waffe era agenda okufiira obwerere ngali waafa ku mukazi ono kubanga Susan okujja kwe tewali achievement talina waagenda kufa gamba sorry ye tagenda kufa so mukino kyonna Mama Teddy aliwa asanyuse ali kusaala ga Mukama yayogera ddala nga Mukama gwakola ki gwabimala nalabye omusibe agamba muna Teddy mulogo nnyo bukibuki yes mulogo si kuloga agenda kola kuba Katonda gwe tusinza ye mulogo akola ki asembayo Teddy yakola bw'ati naga Mukama gwakola ki gwamanyi gwalabirira abaana bange nabagamba omusajja bujinga agenda kudde wa Teddy afukamire wansi ku bigere ng'akaaba nakyogera ayinza okikola nga amalala mangi nakyogera nayogera ku by'omukyalo omulala saabyogerako abo tebabirabye nayogera ku kya Teddy okujja obujingo Mama Teddy ali mu kusaba ssaala ali mu kwebaza Mama Teddy ali ku maviivi ye asirika yakirekera Katonda yamanyi ate abakyala bano Mama Teddy Mama Eve Senyonga Mama Jackson Kayanja Mama Jessica kuba bakirwana nnyo nga bayimirirawo nnyo ne Mama Teddy bwe balaba ebigenda mu maaso ki ekiva gye bali kati nabo ekituufu kyebakola bakola kye balina okukola ekyokubiri ne bakirekera Katonda kuba Katonda ye mulwanyi akola ki asinga era bo nga woobalaba buli balaba ekiriwo baga Mukama gwokola ki gomanyi kubanga bo bakola kye balina okukola ki and by the way ambeebaza mama Kayanja webale nnyo Jessica Kayanja n'abalamu namwe n'abakola bye bakola because tumanyi waliwo n'abalala bateeraga mu kamera naye nga baliwo okusabira Mama Teddy and by the way ng'ogyeko n'abo okusaba
ne bana ku social media n'abalala bonabona bali okulwama amaanyi Mama Teddy ne Katonda agenda kukola kubanga kankubula ebigambo bino ye Katonda awoza omusango ogw'ensonga bino byonna bijingo byali mu sitaani yamukozesa oba Katonda yali mu kulwana ne sitaani alwana si Katonda yalwana sitaani kubanga byakola bina ebyaddala amazima sijaga nti musalira musango kuba naffe tuli batuukirivu naye amazima kino kankikugamba olwaleero kino kankigambe n'abantu bulijjo okoma okubanga oweereza Mukama Katonda sitaani akulumba munene nnyo kusinga buli oweereza Katonda yes buli ogamba nti sitaani akulumba mukulu Kimbowa si alumba omwana oyo ali awo oba kitegere sitaani alumba abaweereza ba Mukama abawaamaanyi abamunene nnyo kyovudde olabanga abasajja Katonda abaseera ebisinga bata abaana baabwe baba badangalala yes babasiba botse baba mu walaba Dawudi mu Bayibuli Dawudi omusajja omumegganyi wali w'amaanyi n'obwenzi n'atuuka sitaani ayagala muka Uliya just mukazi w'omuddu era teyakoma ku ekyo abaana ba Dawudi ne batandika okweyagala bombi ne bakola amawano gwe bayita sitaani ng'alwanyisa abaweereza kati ate yagwa ku bugingo ng'olwedde nennyini byakola si bituufu kale sibula abantu baffe abasebo ne banyabo mbasiibula mwebale nnyo mwebale ddala mwebale okubanga mutulaba ate mwebale okubanga mwekumira ku mukutu guno ogwa Kimbo Updates nyangudo bagamba basebo ne banyabo nti mwongere okusubscribinga n'okulayikinga n'okomentinga it's okay nebo commenting ogobula wanga bitogere nga si bituufu it's okay olwadde mbokola ki tetukugaana commenting nga bw'oyagala ate kitegeeza wowe otukomentingako kitegeeza otulaba kyekisinga obuki kyekisinga obukulu tweyanzege Mukama bampera omukisa okay mwebale nnyo balidde abadde batufollowing okuva twatandikidde nja basaba mu subscribing mu liking mu commenting namwe abalina business mutukubire ku simu namba yaffe iyo wakati weeri mutukubireko oba mwagala tubalangire olina business joina osobola okuba nga otukubira tulanga olina mukolo oyagala mwogezi oyagala katumu oyagala abogeza balungi oyagala music oyagala camera oba video nja banga mbikolera bulungi nnyo nkubira ku simu 07 0 7 2 7 3 nkubira ombule ekyo